abalungi mbanirizaako ku wano ku Smart Media. Smart Media ye TV yaffe kwetufunira emboozi okuyiga okumanya n'okumanya bipyaki ebiri mu industry ya music okusingira ddala oyinza okuza akimbira nnyo mbayimbi bakadongo kamu kubanga balina information ngazi boogera ebyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo tubayita abalanzi. Amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios eyo gye tufumbira ennyimba zonna neera okusingira ddala ez'akadongo kamu kubanga mwe muli abayimbi ayimba oluyimba n'ovaamu ng'oggyemu ekikyo. Kale butereevu tugenda kufuna omugenyi mukadde kano tumuguddeko ali mu mirembe gye oba mu mirembe oba mu nnaku simanyi ajja kukubuulira ki ekigenda mu maaso ki ekiriwo byali bitya jjajja byonna yakoma ku kisaawe ne bamuzza agenda kuba ng'abitubuulira kati tumugende mu butereevu bulungi nnyo naye nga ssebo nsanyusa okukola wano mu studio za Smart Media. Nange ssebo nsanyuse nnyo okumpa omukisa okubeera omu ku bagenyi abamu ku basoose kukyala ku Smart Media. Amannya omulabi waffe yebuuza. Seremba Fred Sebadduka. Seremba Fred Sebadduka ye mutabani w'omugenzi jjajja w'abayimbi ab'akadongo kamu ate nga ne Seremba Fred y'omu ku bayimbi ab'akadongo kamu mu ggwanga. Waliwo omusajja gwe nasanga ayogera bamuyita Miss Kasanga yagamba nti omusajja gwe namubuuza mukubi wa ndongo ki gw'oti agugamba nti ansinga yagamba nti omusajja gweta Fred Seremba oyo mutani wa Sebadduka bw'akwata eno n'agikuba bw'agiwummuza wali sigibaka njirinda n'emala kuwola nange n'entandika byange buto ate nga ffe tutya nnyo Kasanga nti twamutuma nali amaasi tajjita nange ate nga era mumutya akutyako ki simanyi kyantyako naye nga ekituufu gitangimanyi okusinziirako ki okusinziira ku musomesa wange engeri gye natandikamu giteeyo nagiyiga nagiwa obudde kubanga gye nasooka okuyiga nga sinayimba. Wasooka kuyiga ndongo nga tonayimba? Nga sinayimba nasooka kuyiga ndongo. Tekyali kikyamu kwa abayimbi baakati tubalaba bayimba nga tamanyi ndongo? Be bakyamu. Oba gwe weemenya? No, tulaba ng'era njogeddwako nti nze omu ku baatya. Gwe omu ku baatya. Omuyimbi omutuufu yandibadde naddala abaffe ab'akadongo kamu yandibadde ate kuba ng'amanyi ejjita. Emuyamba ki? Kubanga ebigambo byaffe ebiseera ebisinga bitambulira ku ndongo eyo. Ate n'okuyiiya kwakyuse bukyuse omuntu luli yayiiyanga oluyimba n'ayiiya vaasi emu oba bbiri esembayo n'agiyiiya wiiki ejja ng'ebigambo bye abiterese mu ndongo kuba yasooka kufuna tune naye kakati tosobola kukikola kuba oyinza n'okubiwandiika ne weerabira ne tune mu wabiwandiika ebyakakati kibava wabikola mangu n'agera ne mu studio nga tamaze kweteekateeka bulungi teyeerabira ebigambo bye bitambula n'okwerabira mu yabiwandiikidde mu bitambulira osobola okyerabira n'ojjayo ng'eringa bbaluwa. Akati omuntu asobola okwebuuza nti lockdown bukyeyingirawo abayimbi weemuli twawulira baata amasomero abaana bamwe tebazze ku ssomero mwe mukirabira mu kifaananyi ki wakati wammwe ne gavumenti mulinawo omukwano ogw'amaanyi oba mugirowooza nti erina kyebateekerateekera nga kibi nnyo nnyo okusingako? Gavumenti erabika terina nakyetuteekerateekera ekibi okusingako kubanga kyo kino kibi nnyo. Kati bwabaayo ate ekirala ekisingako awo kwezinga egenda kututta direct kubanga omuntu okutuula omwaka mulamba nga tokola simanyi nayo gavumenti bwekirowoozaako nerowooza nti abantu bano ddala balya kubanga ne bwe twandibadde tetuli Kampala ng'emirimu egyo tugikolera mu byalo era twandibadde olwere tusibe nga tetukola naye omwaka omulamba munene era tugiwanjagira buli olukedde tetusirise kubanga tukabidde gavumenti tulina abaana tulina abakyala bamu ne bakyala baabwe baanoba ne bagenda abalala amayumba mwe baali basula baabakobedde ebintu baabisuula ebyeru ate baabisulira ebyeru nno bo kale naye ate abalala baabibawamba nako baabibawambako bwegambo bulumi bwe tulina yo gavumenti buli lukya tugiraajanire tusaasire enkaba wemba mwanjagira gavumenti bibuzaabuza mwagala ebawe ssente oba mwagala ebate kukola? Twagala tukole kubanga naye banatuwa ssente bagenda kuwa ssente mmeka ng'ate tokolera ekitegeezo gye ziri oddeyo osabye endala olwo baba bakufudde ebbeega wakusabiriza. Twagala batuleke tukole lwa nsonga bwebanga ddala covid nze siga nti taliiwo
nga twali mu ggwanga naye abantu abali mu wino muyimbi kyategeka ekivulu n'abafuna fenga kakati kange zikati nga fukala abakadongo kamu nisogera ku bakadongo kamu njogera ku abayimbi bonna abantu abali mu wino omanyi obungi bwali bayiti abantu abo ddala waliwo abagamba nti gundi tomusemberera bayisinganye ne beetomera ne beegwa ne mu bifuba ne bakola emirimu gyabwe kino kankyogere nga nkisigamya ku ggwe abayimbi bakoze nnyo ennyimba esaba gavumenti etute bayinawo olwo bakoze tukoye okusabiriza emmere bakomplaininga nnyo nti teweetaba mu nnyimba ezo kiki nze oluyimba lwe bayita gavumenti tusaba otute tukole nga lwakulembera omulangira Ssuuna Mwendi wayimbamu nayimbamu kitundu kiyimba kitya nyinza oba nga olwokuba kinguddeko sikijjukira olw'ensonga nti oluyimba olwo byenayimba nabiwandiikira mu studio kuba bankubira essimu nga bali mu system era bwe namala obbimba nenfuluma naye Mwendi ne mu vidiyo Mwendi mwoli yes twawulirako nti ebiseera by'emabega ebibiina byalingawo naye kati bagenze nammwe okubakwatamu okukola lockdown okujja ebibiina nga mwabijjawo mwafuka ba freelancer muyimba bivulu kiki kigendwa kye kyali omukujjawo ebibiina ng'ate mwe abayimbi temuvuddewo ebibiina nze nganze kanjogere nganze saava mu bibiina kubanga era lockdown ezze nga ndi mu bibiina badde osangibwa mu kibiina ki mbadde nsangibwa mu Cream Production kati gye siriimu kuba ne bwe batuta siriimu yadde ngaera nja kusigala ng'ate era ndi mu kibiina ki ekyakujja mu bibiina bya Kadongo Kamu n'ogenda mu bya bbandi ekyanzija mu bibiina bya Kadongo Kamu okugenda mu bibiina bya bbandi ebibiina bya Kadongo Kamu ebisinga byagwa saamanya kyabisuula byavaawo mananyimu baabijjawo nze saalina bwannannyini mu bibiina ebyo ekyokubiri ebyali biriwo nga bitambula fe abayimbi tulinga basambi ba mupiira embeera yajja nga omuyimbi wa Kadongo Kamu atosobola okuyimbira mu bbandi nga nze nsigala nnyimba bbandi Kadongo Kamu wange bali ne bayimba bbandi ne banjogereza abayimbi ba Golden Band nga balaba nsaanidde okubeera mu bo nga naye nnyimba Kadongo Kamu era baayagala Kadongo Kamu oyo nga balaba abalabi balina kye bamiisinga kyova olaba nti twaliyo ng'ate waliyo n'abayimba eŋŋoma eŋŋaana nga nagamanage omuntu aleme kulaba baazuula ng'omuntu teyitaga kulaba kintu kimu yetaga variety olw'ensonga nti ennyimba za bandi ezisinga zo zitambulira ku mukwano naye nga abalabi abo beetaaga ne messages tuddeko emabega ogambye olumuntani w'omugenzi Christopher Ssebadduka kiki kye wamukoppako musically kiki kye wamukoppako okugeza nga mu mbeera ya music si nnyambala si ntambula mu mbeera ya music ekisookera ddala kye nakupa ku taata wange bukakkamu ng'omuntu yali mukakkamu ze mbeera zange ekyokubiri kye namukoppako nti ndi muyimbi eyeewandiikira oluyimba era nendwekenneenya taata wange nze yaŋŋamba kuba namusaba okuyimba naŋŋamba nga tonnafulumya kintu kiwa bantu omalanga gwe wennyini kikunyumire ekkenneenya nga nnyo byogera okuyimba n'ozuula nga bikunyumira bwe kiba tekikunyumira era bwe nkuwandiika ennyimba taata yaŋŋamba ofangayo nnyo ku kitundu ky'oluyimba ekisooka ate n'ekisembayo n'oteekateeka omuntu ng'otandika omuntu omuteekateeka n'agamba siyinza kuva wanu nampa akatebe kakati ate era musiibule ng'anyumirwa ebintu ebyo nabitwala ng'ensonga ekyokubiri n'enjiga gita kuba naye asuna gita twawulire bwe tuwuliriza ennyimba z'omugenzi Christopher Ssebadduka yakubanga endongoye ng'ogiwulira eyogera enkoba zonna okuva wansi paka waggulu ng'era naye aginyumizaako ebigambo bulungi wano waliwo omusajja yayimba naye atiikira nakati ayitibwa Nabbi Hamani Basudde yakubanga endongoye ng'etambula bweti nga ye talonda nkoba ziri naye ngeri enengi gyenyumamu balina njawulo ki ng'ate bonna baali bayimbi ba Kadongo Kamu ekyo kiddamu bulungi kubanga era nakyagala n'enkikoppa omwami Basudde nayagala nnyo endongoye nawulirizanga ennyimba ze nga bw'asuna endongo ennyumira nnyo era taatanga ennyumira naye nga mpulira ekirungo ate ono kyagiteekamu ekirala n'enkinoonya n'enkizuula ti taatange yalondanga olukuba lumu ku lumu nga bunoga kakati lwaki nkubye akayimba lwe luwala olunyonyusi ebyange byennyimyako naye akadongo ako kawulire bwe katambula kati nze bwe nawulira bwakasuna negomba Basudde nti Basudde ye ate yakubanga namba 3 enongeja
kakati ranze bwe nayiga endongo nayigira ku luyimbo olwo nakubanga kakati basudde yasambanga namba 3 ngenda bwetokota wasaamu ekinogezi mu yoli yennyini nengano nonyino gikyusa bulira ono kyassa muzize namuno kiyingira kakati basudde ayina engeri gye yatokosanga namba 3 endongo n'enyuma ebyenjawulo ozeeyo ku kiri ndi kasanga kyava kutya bw'ogiwummuza emala kuwola kakati omaze ebbanga mu kiro ky'okuyimba tonyomebwa bivulu byonna obiyimbyemu enamba olwoyimbyeyo nakivubo